Kibinyo kibiddala kitalo ekyaba batugenzeeko wano wentudde ntudde mu wewali ekijja kyaba Kabuye side we bagenda omugalamiza so nga ate bamusuzizza eri ewaabwe gye bamujje muleeta wano naye nze ndugaba mweyala nze nalina management yange netusanga abantu abo mpaka wena batuusizza Emulago navuddeyo kiro bye nakoze ensi yonna ebirala sente zigenze naye ekisinga okuluma kwe kubanga abaana bafunye obuzibu nga babufuna ku lwa Alimpa si kuba nti yeyayagadde Alimpa naye nga babufuna ku lulwe lwaki nti omwana bw'aba atambula nange nga bawunsa oli nga abakinga nze ono mwana akuuma nze ono akola kino senga bagwa ku accident kiba kibi famire yange okutunuulira nze nzekka neetatunuulira bano balala ate be nabadde nabo kati famire ya Alimpa muyina ekibi kye muli mu kukola mulaga obusosoze mulaga omutima omubi ekyo nkyogedde nze nabaddeyo mbamanyi mwenna wabaddeyo n'abaagala okulwana ne mbaga nja bakuba mwatandikidde mu kwagala kutubbinkanya simanya baaluutinze ssente kino nkiyisizzaawo gwe kirumye ojja kunsonyiwa naye ge mazima muli mu kukubira Sofi nze munkubira mutulaajanira mbu tubawe ssente eziyamba Lagafaya eziyamba muganda we eziyamba omwana omulala ali awo gwe naleseeyo baliyo bana naye nga famire ya Alimpa buli agenda okulambula Alimpa atunuulidde Alimpa ne bwe kiba kyakulya atunuulidde Alimpa ne bwe kaba 10 lwaleese atunuulidde Alimpa maama Fina bwe yatodde miliyoni 2 ziwaayo mwazitutte wa Alimpa ne tubagamba muleeteko waakiri emitwalo 3 oba 5 tuwongereko tujje mayiti zino mu Dwaliro eya Grace n'eya Kabuye ne mugaana n'okukwatako emitwalo 10 muyambe ku Lagafaya ziganye akakadde maama Fina ke yampadde ke naguzeemu amadagala ag'abantu abasatu abo kwe twatudde ssente ze nalekeddeko famire ya Lagafaya kati bakyayagala ssente basikaninga naye mmwe temusobola kusituka ne muwayo wadde 10 kati mwenna abagenda okulaba Alimpa mutegeere nti Alimpa abaana bonna ababonaabona Emulago baabonyeebonye ku lulwe kuba babadde bakolera ye era nga ne sipiidi okuvugibwa kutaasa Alimpa asanga ebivvulu muyambe abaana mugyewo emitima emibi nga bwe kiri nti mbadde mbategeeza wali famire y'omugenzi Kabuye ono y'omu ku bannamwandu n'ono be bakyala be balese ogwolaba akutte bedroom omwana ono omuto n'ono naye bali abato abaddiŋŋanako bamukyalo ono mukulu ye wa mukyalo ono kikyenkola kano akatambi njala katuuke ku buli muyimbira bwe Uganda yenna nti Kabuye waavudde baba ebyetaago tebivaawo buli omu asigala akyalina ebyetaago famire eyamba naye naffe tulina okukwataganira wamu nabo tube nga tusobola okubayambako abaana baba basoma abaana bali abanywa kati abadde empagi abaavuddewo so njagadde mulabe abantu bano mutegeere nti musajja abadde n'obuvunaanyizibwa ababadde bamulaba mu ddwaliro balowooza kavubuka mwana olwa sayizi naye adde musajja alina obuvunaanyizibwa kyovulaba nti famire yeeno abadde alabirira abakyala babiri abaana so noono omukulu kati bano basona asoma n'omuto wuno alabika naye yatandise kiri kito bimanyi ebyendabirira
so buli gwe katuukako yenna oba oli muyimbi oba komediyani oba muwagizi tegeera nti tusaba obuyambi bwammwe tuyita ku mikutu egyo. Essimu eyo esindika ebintu ebyo essimu yange niya manager, ate era ngenda kukwatagana n'abamu ku bafamire era nabadde nabo eggulo tulabe engeri gye tusobola okuba nga tuyambangamu abantu bano. Mbaagala nnyo, mwebale okutuwagira ate mwebale okufolowinga, mwebale okudduukirira n'abagenzi kama abawumuza ki oyeya bannayuganda mwenna, ndi wano wetugenda okugalamiza Kabuye Saidi, naye ono ye mwana omu ku be nnaakalabako n'omulala wuyo bamuleeta. Waliwo n'omukulu, ono ye mwana wa Kabuye owokubiri, n'owokusatu bamuleeta omuto, naye ng'omukulu waali bagenda baleeta, mugenda kuba mubalaba. Mwenna musitukiremu, omwana abadde akubira solo bayimbi, wadde abadde nti bo si bayimbi tibanakola amanya, babadde bakubira ffe. Musituke tuyimukiremu tuyambe abaana bano, tusigale nga tubalabirira kuba Kabuye awummudde. Gwafunye akatambi kano kabunye eggwanga, bano abaana tebalina musango, twetaaga obbayamba. Oyeya bannayuganda mwenna, ndi wano wetugenda okugalamiza Kabuye Saidi, naye ono ye mwana omu ku be nnaakalabako n'omulala wuyo bamuleeta. Waliwo n'omukulu, ono ye mwana wa Kabuye owokubiri, n'owokusatu bamuleeta omuto, naye ng'omukulu waali bagenda baleeta, mugenda kuba mubalaba. Mwenna musitukiremu, omwana abadde akubira solo bayimbi, wadde abadde nti bo si bayimbi tibanakola amanya, babadde bakubira ffe. Musituke tuyimukiremu tuyambe abaana bano, tusigale nga tubalabirira kuba Kabuye awummudde. Gwafunye akatambi kano kabunye eggwanga, bano abaana tebalina musango, twetaaga obbayamba. Kibinyo kibiddala kitalo ekyaba batugenzeeko wano wentudde ntudde mu wewali ekijja kyaba Kabuye Saidi we bagenda omugalamiza, so nga ate bamusuziza eri ewaabwe gye bamujje muleeta wano. Naye nze nduga bamwera, nze nalina management yange netusanga abantu abo mpaka we nabatuusiza Emulago. Navuddeyo kiro bye nakoze ensi yonna ebirala, sente zigenze. Naye ekisinga okuluma kwe kubanga abaana bafunye obuzibu nga babufuna ku lwa Alimpa. Si kuba nti yeyayagadde Alimpa, naye nga babufuna ku lulwe. Lwaki? Nti omwana bw'aba atambula nange nga bawunsa, oli nga abakinga nze, ono mwana akuuma nze, ono akola kino, senga bagwa ku accident, kiba kibi famire yange okutunuulira nze nzekka n'etatunuulira bano balala ate be nabadde nabo. Kati famire ya Alimpa muyina ekibi kye muli mu kukola, mulaga obusosoze, mulaga omutima omubi. Ekyo nkyogedde nze nabaddeyo mbamanyi mwenna. Wabaddeyo n'abaagala okulwana ne mbaga nja bakuba. Mwatandikidde mu kwagala kutubbinkanya, simanya abaluutinze ssente. Kino nkiyisizaawo gwe kirumye ojja kunsonyiwa naye ge mazima.
muli mukukubira Sophie nze munkubira mutulajanira mbu tubawe ssente eziyamba laga fire eziyamba muganda we